Mga professional bakutandika tukola akadde kano okugumya abalwadde baffe bonna wamu n'abantu bonna tubakubiza ekintu kimu okubeera nga bagumiikiriza endwadde zaabwe ze balina kakasa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuuka abeere nga abasuusa oba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuuka nga abawonya era tubawe twegamba tino la ba'asa tahurun insha Allah la ba'asa tahurun insha Allah saba Allah subhanahu wa ta'ala abalwadde baffe namwe abantu abalala bonna Allah abeere nga abasuusa tusaba Allah abeere nga abawa shifa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yemuwonya temulayenena okuleka Allah subhanahu. Okay, munja tubuliza omukulu Dr. Sheikh Abdul Wahab mulumbo muwulidde katubuzire ku mukulu omulala mukulu sebo sinzo kulaba. Amina sebo. Mwasize mutya wakama fatuuliza mwebali emirimu gyemusodde okwetuusaako. Amina. Abalwadde bafunye okusomozebwa okutali kumu namwe tubasaasira bali wano your favorite star live herbal clinic nga omulimu gwaffe gwa kujjanjaba nga tweyambisa obutonde nga tweyambisa eddagala ly'ekiwarabu ekitebe kyaffe ekikulu headquarter tuli wano ku Kibibi Gombe stage mu mpaka empya emmotoka ezigenda Gombe wezitikkira abo tusinziira okujjanjaba wetusinziira okukola delivery okusindikira eddagala yonna gy'oli wonna w'oli mu ggwanga abo tusinziira okukebera abantu bakubirira nnyo banayo okwekebera kubanga ojja kuba okwekebera kirungi n'omanya obulamu bwo buyimiridde abantu tubakubiriza okusula mu butimba bw'ensiri kati enkuba etonnya ensiri nnyingi abantu bakubiriza okwettanira enkola za gavumenti zonna zereeta okugema endwadde ezitali zimu kuba tuli kitundu kubakkiriza nti okugema wamu n'okujja okubeera nga tubakebera mu Star Live twatekawo okubeera nga tukebera abantu bonna tubakebera inshallah ta'ala. Yes, wetu betwogera naye nga ffe Star Life Herbal Clinic esimu yaffe naddala esimu ya WhatsApp note musanvu note 0703 56 56 mwenda 69 23 ne note musanvu 0773 32 32 33 25. Okay, omulija kyatuwuliriza wano wosinzira okubanga owuliza omukulu gw'ensonga be banafa aba Star Life Herbal Clinic abakulembera Dr. Sheikh Abdul Wahab mulumba abagamba nti beeyamu okubanga bakujjanjaba gwa ayina ekikusumbuwa ekikuzanga teweebase basooka kukebera ne bazuula kiki ekikusumbuwa ne bakwedagala. Dokita waliwo ekibuuzo bannayuganda beebuuza omanyi tusumbuzibwa ebizibu bingi bitutawaanya abamu nga tebamanyi nekivudde ku ki tusaze magezi ki n'olwekyo bannayuganda baagala okubanga bategeera naddala abo abalina ekizibu kino ate era mukwano gwange gwampuliriza nyinza okubanga kikulundu kyogedde ku ekyo kikusumbuwa wabula naawe ayina ekira kyonna ekikusumbuwa osobola okubanga obatuukira. Waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa ensangi zino abantu abalina ekifo ku maaso mubawa ddagala ki mu Star Life Herbal Clinic nga muba Star Life abantu nga alina ekifo kimusumbuwa olumu tamanyi ku kivudde wabula alina ekifo takyalaba agenda kufuuka muzibu abamu bakyalina baana bato kubanga edda twalabanga endwadde ezo talaba bulungi akaddiye nina abantu abato abavubuka kati balina ekizibu ekyo mubawa ddagala ki? Okay, eriiso kyekimu ku bitundu by'omubiri organs ez'enjawulo Katonda yatuwa ebitundu eby'enjawulo nti okussa weetaaga mawuggwe kati okulaba weetaaga eriiso yes eriiso kakati eriiso gwe wano wabweru kyolabako oba bwe otunuulidde omuntu mu maaso kyolabako kyekitono nti olabako akaddugavu ako kebayita pipo olabako ekyeru kebayita sclera kati munda eri gwe gy'otalaba ate eriyo ebitundu by'eriiso biyitirivu munderi jotuza kulaba emabega w'eriiso waliwo akatundu ke bayita retina ke katundu Katonda ke yatonda nga yeeyambisa obutofaali obwagala ennyo ekitangaala light sensitive ekisobola kyokulaba kw'omuntu otikokwawo ekitangaala era ekiro olaba nga weeyambisa akatooki n'owekidduka n'ossaako amataala kati akatundu ako ke bayita retina buli wotunula ku kintu kyonna wabaawo kati kiyite ebimyaso ebiva ku kintu ekyo kyotunuddeko ne bijja ne biyingira mu liiso nga biyita mu kana akaddugavu koolaba mu mmunye y'omuntu ke bayita pupil kakati ebimyaso ebyo bituuka kati ku kantu ako akatundu ako ke bayita retina kabinyiga ne kabifuula amasannyalaze ne biyita mu waya ze bayita nerve optic nerve ne bigenda ku bwongo obwongo ne buvuunula nti ekyo kyolabye muzindaalo ekyo kyolabye nkoko kakati ekifo ku maaso yembeera etuuka ku muntu n'abeera nti takyalaba bulungi kintu nga kiri sharp mu bufunze amaaso kikulu nnyo ku muntu okubeera ng'alaba kikulu nnyo eriiso kintu kikulu nnyo kati ekifo ku maaso yembeera etuuka ku muntu n'abeera nga alaba ekifo nga bwekiyise akaluubirizibwa okulaba kisobola otuuka ku liiso erimu kisobola otuuka ku maaso abiri
kisobola tuka ku muntu akyali omuto kisobola tuka ku muntu amaze okula myaka kakati ekifo ku maaso mu bujjanjabi tubutwala nti bwe bulwadde obunene wabula kaba kabonero ak'obulwadde obulala kano kabonero symptom kabonero ng'omutwe gukuluma tugamba nti kabonero oyinza okuba tonywa amazzi oyinza okuba olina stress n'ekifo ku maaso bwe kityo bwe kijja kabonero ak'obulwadde obulala okugeza njogedde ku katundu ako ke bayita retina ebifaananyi ebimyanso by'ekitangaala bituukira akatundu ako bitandika okukula myaka aging katandika okunafuwa ne kabeera nga tekakyafuna bulungi musaayi naabusirizi keetoledde tezikyakola bulungi kati osobola otandika okufuna ekifo ku maaso nga kireeteddwa okukula myaka n'ebizibu ebyo ekyokubiri twasomesa ku bulwadde obwa sukaali tugamba nti diabetes bulwadde bwa mutawaana diabetes oyo ajja n'akwata akatundu ako ebimyanso bituukira ke bayita retina ne kabeera nga kataataganyizibwa mu mpeereza yaako olwa sukaali n'ofuna kye tuyita diabetic retinopathy ekifo ku maaso kigenda kujja diabetic retinopathy mulimu abantu abatufollowinga n'abasomesa babeerawo kuno so ofuna embeera gye tuyita diabetic retinopathy nti sukaali ba diabetes agenze n'ataataganya akatundu ako ke bayita retina ebimyanso by'ekitangaala bituukira kabiwereze ku bwongo obwongo bwitapute nti olabye kino ogenda kufuna ekifo ku maaso ekyokubiri osobola okufuna ekifo ku maaso olwa stroke twasomesa nti embeera etuuka ku misuwa gitwala omusaayi mu bwongo ne gyabika omusaayi ne gutonnya mu bwongo osobola okufuna ekifo ku maaso nga kyesigamye ku stroke osobola okufuna ekifo ku maaso nga kireetebwa endwadde endala ez'amaaso conjunctivitis endwadde ez'amaaso ezimu zireetebwa obuwuka bacteria virus ne allergies yenswa kisitala ife tuba tukujwa eddagala likwatagana ekifo ku maaso bwekibuuzo kyabadde nti mumuwa ddagala ki bwetusula nga omuntu alina obulwadde obw'amaaso ekifo ku maaso blood vision nti ekifo ku maaso yes ekifo ku maaso blood vision kyolaba kizikiza omala twala ebbanga ddene okukigattagatta olyoka okijjemu ekifaananyi nti kati ndabye embuzi blood vision siraba bulungi ekirala osobola okufuna ekifo ku maaso olw'embeera endala ezitawaanya obulamu bw'omuntu twasomesa wano ku bulwadde obwa pressure high blood pressure werinnya naddala abakyala ab'embuto batandika okufuna ekifo ku maaso yes tuyita pre-eclampsia nti pressure erinnye n'etawaanya emisuwa egyetooloddewo omuntu ajja kufuna ekifo ku maaso waliwo endwadde nga cataracts ensenke bwekwata ku maaso ejja kuleetera ekifo era Star Life Herbal Clinic tukuwa eddagala ery'ensenke okulaba nti ensenke eno tugyozaako ensenke eno bwevaako kitegeeza nti ekifo ku maaso kigenda kuvaako Professor era essimu nnyingi ekibuuzo kibadde nti abalina ekifo ku maaso okugezaako okubanga obawa eddagala ki tubawa eddagala okusinziira ku kiki ekibaleetedde ekifo ku maaso singa omuntu olina omuntu omuteezi kuwa eddagala ffe defender kubanga omuntu omuteezi gujja kuleetera ekifo ku maaso singa omuntu olina ekifo ku maaso kiri kye twayise diabetic retinopathy tujja kuwa eddagala stopa extra ekitegeeza ekifo kino kiva ku birwadde ebyenjawulo so mukebeera ne muzuula kiki ekireese ekifo kino omulungi ampuliriza tuli ku nooti 7597 osobola okukuba essimu n'obanga obuuza dokita kyekyo kyoyagala okubanga otegeera bakuddemu nooti 7597 ali ku ssimu tugambe jeno waesebo ndesebo nawe ng'okugoberezwa program tosobola kufuna omusawo ng'ajjanjabire n'ogenda mu ddwaliro waliyo department ebeerawo nga baamaaso kati omuntu w'amaaso tasobola avaayo ate mu maaso ng'agenda wali n'ajjanjaba ab'omutima ab'osukaali abaki abo abantu bahaba abo mukwano gwange radise omulungi atuwuliriza tuli ku nooti 7597 abadde alina ensonga gy'abuuza bagenda kubanga bakuddamu kuba ku nooti 7597 tumanye ali ku simu tugambe gilo wandisewo waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu kali munene uli kutuwuliriza bw'aba asoma Qur'an amaaso gabeera gakuluma
bambi agambe bwaba asoma Qur'ani amaaso gavaamu amaziga ate oluvannyuma n'afuna ekifu. Okay, ali ku simu tugambe halo damo kube kunoti 75 tubeere nga tumanya kikyogamba. Halo wanji mukwano. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eso jiro yo munafo ya kuteka agamba abantu bahabu simaba ayetereza ibanyona ye mwacha songa badde songa badde yakuba kumuza kibuzo kyo ngamo dokita akuda musikate mujabire. Okay, muntu muteba Elias mubanda mutambala tuli kunoti 75 osobola kubanga okubanubwa ku kyobuuza dokita akuwulidde tufune of course tunone 75 banafa ba Star Life Hub bagugambye nti bana bajjanjaba ekibuzo kyabadde nti abantu abalina ekifu ku maaso baba baddagala ki kubanga kiviira ku nsonga nyingi ekifu kino ensonga lwaki bakugambye nti basooka kukebera ate n'oli mukono gwange njagala okubanga nkugamba nti bwe twogerera aba Star Life Hub tosobola kusitula ddwaliro lyonna kitegeeza bojeri tubaako abakukebera amaaso gano gavudde kuki ekifu kiva kuki. Simu halo wanji mukono gwange. Walaikum salam wa rahmatullah. Ninyebu halo yongeza kudobozi mukono gwange. Yes Rashida amina munange fa mu yangu ngwe ko mukwana kadde. Okay, Professor Amuride muvira kuki maguru gakankana ali kusimu tugambe hello Kacho ya wide ko musomesa mutima ko yagatani kana wanje tumusomesa mutima ate ya lekanda ngo omutima ate no nyama. Okay, Dr. Nuza mfome kwabo mukwano sobola kuba kufuza kadde omukulu abozza nti babasoma Qur'an amaaso galeeta amaziga twayogedde ku ekifo ku maaso ne tugaa nti bikireeta bingi ekimu ku byo waliwo omuzungu kyayita straining okuyigiriza amaaso nga weetegereza ekintu ekimu nowekaka ekifo ku maaso kisobola bakiyita straining. Ekyokubiri waliwo endwadde endala ekutawanya amaaso bagiyita glaucoma ndwadde ekwata amaaso negaleeta amazzi pressure ne buildinga netawanya emisuwa ekifo ku maaso nekijja. Kakati waliwo omukulu eyaddeyo mu lugunya ndowooza ekifo ku maaso kabonero era ensonga ne boogenda mu b'amaaso abakugu era bagamba kabonero mu laabu bakebera sukali osobola okubanga ekifo ku maaso sukali yakireza clinic tukebera sukali Star Life Hub clinic tupima pressure tutula nti pressure yekuleetera ekifo ku maaso bane tukubiriza abantu bonna abalina endwadde zitali zimu mujaja tyabuuza nti amagulu gakankana muzito wa lubuto bobeera olubuto ebintu bingi bibaawo omusayi mutono emiswali gitambula obuzito bwenkana ki tukwa ku bitu amagezi ajje ku Star Life Hub clinic oba kube ku simu yaffe 0703 mukaga mwenda 23 akade kajja ne katimawa ninga tuna products endala zitukola omuli eddagala ffe dental solution eddagala lya mannyo galuma ganyenyera jantu kuwa eddagala bayita dental solution. Tuna eddagala ffe power booster eri abaami abatatambula bulungi mu kisaawe olwa stress olw'endwadde lwadde omuli sukali pressure mulimu ka sweet konuuna mulimu kaddagala ka liquid form konywera ka powder koteeka ku chai kanuna bunoni aho kayamba obulamu bw'omusajja okubeera nga butambula bulungi. Tuna eddagala ffe viral cure etwaliko lya infections wane ku maaso twogedde ku infections ezokuleta ku maaso infections nga UTI candida ofuyiso balagalwa ofuna okusiyibwa jangu tukuwe eddagala baliyita viral cure. Tuna eddagala ffe clear liquid eddagala likola ku lubuto ulcers amabwa ebizimba mbakyala ngalanga mukyala atalwala mwezi mukyala adiringana mu mukyala agenda mu bulumi ne busukka kuba ku simu yaffe eri 0703 tulina oil atereza olususu tulina sabuni ebiguuna abalina oluwumu enswembi tulina eddagala likola ku addictions abanywa sigala abanywa omwenge era tubikolako mu Star Life Hub clinic. Tulina eddagala likola ku ania azimbye mu kundi allergy senyiga atawona ekiwanga omutwe twagogeddeko nga twogera ku kifu ku maaso omutwe gw'omuteezi era tubinako eddagala ffe super cleanser
erisala amasavu erikendeeza omugejjo ebyo nawe biri mu Star Life Herbal Clinic naye nga tubagamba tutambuza ddagala wabula tukola delivery bw'okuba ku simu yaffe eya WhatsApp 0706 tumala okumanya ebikwatako awo tujja kusindikira eddagala so kubalagirwe musangibwa wennyini eddwaliro lisangibwa wa yes wetu twogera naye nga tuli wano ku Kibibi Gombe stage paaka empya abantu abalina amasavu amangi misuwa amasavu ku kibumba mujje tubawe eddagala bakyala b'embuto eddagala swiper weriri erikola omusaayi lirimu folic acid lirimu iron eriyamba omuntu oyo akankana amagulu omuntu oyo azimba amagulu omuntu oyo alina ekifo ku maaso omuntu ogwagana okuwona byonna mubireete mu Star Life Herbal Clinic lukuya professor mwali lukuya wali abantu abalina endwadde zashaya tulina amameta amannyo abagugumuka ekiro tulina immune boosters eddagala erizimba abasirikale b'omubiri immune booster noba tuli mulwadde of course tulikozesa nnyo obutafaali bw'omubiri tulina eddagala erijjamu obutwa mu mubiri obutwa mu kibumba obutwa okwoza ensigo byonna mubireete mu Star Life Herbal Clinic naye esimu yaffe eri 0703566923 ne 0773323325 Professor, nyagadde okona ku muntu oli wa Qur'an bannange Allah tugamba mu Qur'an tifattaqullaha masata'tum munnange muganda wange tuwekaka soma Qur'an soma Qur'an okusinzira ku busobozi bwatu Allah batugamba tutya Allah okusinzira ku busobozi bwaffe toberanga unosoma okitegedde amaso kutawanya ate nagala kusoma wekake tya Allah okusinzira ku busobozi insha Allah kakasa Allah subhanahu wa ta'ala aja kubeera nakuleetera mu kusoma Qur'an nakatono kolosome katika tuweddeko Dr. tubasibudanga kasibu akatalekeka kkiriza nsibule ku mukadde wange kansoho nabe bonsibandi mukwano gwange amina munnange wange tamale muloni mwagala nnyo wamne mukwano gwange namukasima wanga na abantu baffe okuba akadde nemutuuliza nemutuula winga okuba ku Pale FM okuva mu Star Life Herbal inshallah. Professor abantu bategeeze tubeera ku live ku Facebook live oye naba asubidde emisomo gyaffe genda ku Pale FM inshallah bajja kubeera bakuleetera emisomo gyaffe gyonna inshallah ta'ala. Bali Dr. Sheikh Abdulwahab Mulumba wamne Professor Jizdo okuva mu Star Life Herbal Clinic وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.